Namulonge FC efuuse ttiimu ey'okusatu okwesooga oluzannya lwa semi-final mu mpaka za Katumwa Cup ezindira mu ggombolola y'e Busukuma mu disitulikiti wa Kiso. Bawandudde mu Kasozi Senior FC ku ggoolo 3 ku bwereere ezaateebeddwa Faizo Mbalire ne Max Ali eyateebye 2. Ate mu mpaka z'Okubaka, Gguluddene yawangudde emizannyo 2 nga yakubye kikoko ku ggoolo 8-5 wamu ne Busukuma ku ggoolo 8-5. Baba Busukuma nabo bafunye ku buwanguzi nga baameze kiwenda ku ggoolo 5-4 nga ttiimu 8 ze zivuganya. Ate mu mpaka za University Football League, Bugema University beesooza oluzannya lwa quarter final oluvannyuma lw'okuwangula Ggulu University ku ggoolo 3-2 e Bugema nga Odrin Kambale, Lake Kasajja ne Duncan Segawa be bateebedde Bugema University ettendekebwa Medi Nyanzi. Kati Bugema University eyiseewo n'obubonero 9 nga yeegasse ku UCU abakulembedde ekibinja ekisooka ku bubonero 12 nga Ggulu n'ekkuumye ezirina akabonero akamu buli emu zaawanduse dda kuba tezikyasobola kuyitawo.